see bufuzi wabula discipleship ani alami kuggwanga eri omuntu gw'olaba ayogera n'ogamba babambye ani amuwalira kugamba okusinziira ku ggwanga lirina kugenda wamu aba awabya oluusi be bajjeewo ebizindaalo oluusi balina abagibawa naye nga kyonna kyekiri ekizibu ky'eggwanga ekisinga okugenda message ki ekigasa abantu Sebole banyaba kaluluka honorable minister Justin Nabere Subuga mama Popita mazena atuka akalulu kaliwo basebole banyabo akalulu kaliwa Mulika abatandalia akalulu kaliwa mama tusaze okulaba mu kaseera kano simanyi oba Ssebyuma waali Ssebyuma bw'oba gy'oli nsaba otukubire oluyimba lw'eggwanga ate era n'ekitiibwa kya Buganda then oluvannyuma tujja kufuna speeches eziddako naye maama twagala okubeera tukwaniriza mu kifo kino twagala okubeera nti obaolyawo tuddamu okukwaniriza n'okusiima okuddamu invitation yaffe maama n'osalawo ojje gino bigiwa abadde akyogera ntatera nti gwewafuuka mwannyinaze olw'enzanyayo ey'ebyobufuzi oluusi ayita nkola ya kifuuti soja nti ye fuuti soja era yafunayo fuuti soja mu NRM ye Justin Nabere Subuga owa sitooke ki owa sitooke empya omukolo guno bassebo ne banyabo gukoleddwa ffe aba online ab'akantu era twateeka opinion polls zonna ne balonda General Moses Bigirwa nga best political analyst simanyi Ssebyuma kikyoliko naye ndowooza ebise blanket ey'ekyoya ndowooza tutandikira awo oluyimba lw'eggwanga mukadde waffe tukulemberemu tubyeyindire tugeyo mu maaso biddamu obawa oyinza okukola nawe General Moses Bigirwa olaba omukwano gwaffe nga naye bw'oli mukwano poliyoni ate ng'atusingako mu ekyo n'agenda ng'arayizinga tubenjogerawo Dr. Mulamba n'olwensonga eno okwogera it is history nga toli backed up by history kizibu okunyumya emboozi nekola ki n'enyuma history osobola mukola mu ngeri eya mirundi ebiri ekisooka nga Katonda akwata obulamu n'obeerawo ebintu n'obitambuliramu kati nga bwolaba jjajja waba akuta oluzindaalo mwagagavu mu byokwogera kubanga Katonda amuwadde obulamu abaddewo osabukulutayi poetikisi yeka agamba abaddewo emyaka 6 kakati bwogattako emirala nga tanaba okuyingira 80 ndowooza naatera okuyingira 9 tanaba naye ayambuka omwaliro gw'omwenda celebrating gwe83 ali ku madaala agagenda ku mwaliro gwaki gw'omwenda so n'olwensonga history osobola okubeeramu nga Katonda akuwadde ekirabo ky'obulamu nze nebaza Katonda nti ampadde ekirabo ky'obulamu mbadde n'abakulembeze bangi bona mmere kati tetusamba nabo tusambira abasambi bangi nnyo so ebintu ebisinga badde ebiraba ekyokubi kyosobola okumanyira mu byafaayo kwe okubisoma ekyomukisa omulungi ffe twavulira mu kyalo njagoondawo minisita twali tetwasoma ati Sebagala yatuyingiza ebyobufuzi mu 2021 nga tuli basiniya tu drop out notandika okusambagana n'ensi naye kakati ndi ku diguli yakumi diguli esooka gye nakola yali ya public administration eyo nayo yantegeeza ebyobufuzi kuba yeesomesa byabufuzi nembimanya nentambuzayo emirimu gya gavumenti kati ate tugyendiko gonayo gye wamala ate yo nzibu nnyo okushepinga n'ofuukira ddala kibayita authority mu kyoyogera n'olwensonga eyo ebyafaayo eno osobola okubimanya ng'osomye era njagala okubira omulalo eri abantu mwenna abali wano buli wembeera ku muzindaalo maliriza n'ebigambo ebigamba nti nsaba abantu
getting interested mu politics kubanga kyekisinga amaanyi mu nsi yonna banjagala bamayita mumanye nga maliriza wa minisita alina mirimu mingi nyo gyatuukako ate naffe tuluddewo wano njagala okubategeeza ebigambo byammwe biwulidde okusaba kwammwe kumuwulidde nomulabye kubonayo minisita ne mukasuka okusaba kwammwe mwebale kusaba emusabye naye zonna ne mu minisita oyo mwagala bwagazi ng'omuntu ebyajjajja tebirimu era nti wetutuukako eyo ensonga onamu minisita mugamba nti osajja bulungi nnyo osajja onyumidde nnyo ebyajjajja bezisibinaako mutawaana kubanga jjajja tetulina kyamukolera tuuka jjajja wa nze kubagenda nejjajja emyaka gyonna jjajja tagenda kakati tumuomu respect ye tuuka tetulina kyakola oba nyanamutumalira tetumanyi era nze bantu bagamba nti wali amanyi kiddamu muntu aleme kulimba muza atwala jjajja tetukubagenda ejjajja my friend naliye Masaka eyo ne bansibirayo mu Masaka Central Prison yawo namalawo emyezi egyo esatu nga ndi mu kinyaawo nali ngeze kuza mazaalibwa ga jjajja golako banywera mu nnyendo navuga ennaku 9 Masaka eyo kakati bwe mba njogera ku jjajja njogera ku muntu gwemanyi namala gakola ki gagenda kati abantu bakolagana nabo bawaddeko obuyinza bamukolereko emirimu ngonalebonammere nze onabonamere simuvunaana kubeerawo kwa jjajja kuba nejjajja bwe yali ajja mu pawa onabonamere teyali naye yatekinga advantage nti jjajja yaliwo katukole n'oyo nga nange bwe natekinga choice nze nja mupinga okiwulidde ekyo nekikwata ye kyange kikyagaana kisinza kuwolana nambeera ate okiwulidde n'olwensonga eyo nja kubeera bumu wano tewali ajja kukwatako tukutegeera nze bwetyo bwe kutegeera kimanyi jjajja omwagala nnyo n'obulamu bwo bwonna olwa background yo n'ebyakutuusizzaako naye naffe gye tuli twagalayo nnyo olina abantu baffe betwagala abakulembeze baffe